السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuweza Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanyiza nate okulaba nga tujjukanya ekikwatagana ku busika biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Amanya nga bulijjo Omar Sulaiman Kasule okuweereza mu byobusika nga tuliwamu n'ekitongole oba kiyite association eyitibwa Jama'iyat al-Istishara al-Islamiyya lil-Mirathi fi Uganda oba Association for Islamic Heritage Consultation in Uganda. Ekibiina ekyo kyavayo kubanga kikunnyonnyola, kikutegeeza, kikuyambeko kikwatagana n'obusika olw'obukulu bw'ensonga eyo. Olwaleero biidhnillahi ta'ala topiki eri ku boodi yaffe lwali tugenda okusomako bagiyise mumayizatul irthi al-islamiyya. Byanjawulo ki kiyite ebyenjawulo mu busika bw'obusiraamu? Byanjawulo ki ebyawula obusika obw'obusiraamu ku busika obusigadde? Lwaki tubakubiriza nnyo nti munoonyeze ddala obusika bwennyini obw'ekinyuso bw'eddiini y'obusiraamu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu yakibateekerateekera n'akibateera ku mmeeza, musigadde kujja kupiikingawo bupiikinzi, naye buli kimu kyonna yakimaliriza dda. Ensonga nnyingi nnyo zetujja okutuulamu mu zo nga mwe mulimu ensonga gyetugenda okuba mutuulako annahu tashri'u rabbaani. Ekisookera ddala obusika buno obw'eddiini busiraamu si bwe bwa Buganda, si bwe bw'Abakatuliki, si bwe bw'Abalokole, si bwe bw'Abayonaani, si bwe bw'Aba Ujama, bye bayita Bawujama, si bwe bwa Western cultures zonna. Buno obusika obw'eddiini busiraamu innahu tashri'u rabbaani. Kisookera ddala teeka Allah subhanahu wa ta'ala kennyini lye yalangirira. Tashri'u rabbaani, kiragiro okuva wa Katonda, kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, byalalikibwa Allah. Byalalikibwa ow'ekitiibwa Allah. Allah kennyini yalalika obusika nga bulaba bwe yakulalika eswala, nga bulaba bwe yakulalika okusiiba, nga bulaba bwe yakulalika okukola hijja, nga bulaba bwe yakulagira okutoola zaka mu maaliyo. Mukyagedde bulungi. So n'olwekyo obusika buno obw'eddiini y'obusiraamu kyatteeka, kubanga okumanya kyatteeka kennyini Allah subhanahu wa ta'ala yeekwatira ekkalaamu. Fractions zonna abasinga tuzisoma, twazisoma mu Luzungu, tuzisoma wa naye zitandikira mu Qur'an. Mujja okusanga ekimu ekyokubiri, ekimu ekyokusatu, ekimu ekyomukaaga, ekimu ekyomunaana, ekimu kyakuna, n'ekimu ne kwota. Ojja kubisangayo n'ebibiri ebyokusatu, 2/3 byonna biri mu Qur'ani. Lwakuba nti tugisoma Qur'ani naye byonna bijjudde, n'atulaga abasika, n'atulaga ddi, byonna Allah n'abeera nga yabitunnyonnyola. Ekitegeeza nti tekeddwa okutula wansi tusome ebintu bino. So innahu tashri'u rabbaani, etteeka lino ery'okusika oba ery'obusika, omuntu okubeera ng'asikira omuntu oba okugabana ebintu by'omuntu oluvannyuma lw'okufa kwe, Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini kubanga alitulaalika. N'olwekyo fala majaala lil ijtihaadi fiiha, tewaliwo muntu oba bamanyi nti baatuula oba bayiiya nti baatuula ne bayiiya ne bassaawo nga olwa ba philosophers nti baatuula ne bagamba nti kakati let us make communal ownership, tubeere nga buli kintu kyonna kyonna tukiwoninga communal. Nedda. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta obusika buno n'atuteerawo n'atunyonnyola n'ebintu bitusobola okuba nga tubutuukirizaamu. Ensonga ey'okubiri naga nti anzara al-Qur'an aw al-qarabati hiya asas, anna al-qarabati hiya al-asas fi tawarith. Allah subhanahu wa ta'ala mu busika buno obw'eddiini nga bwe twalaba introduction yaffe, Allah subhanahu wa ta'ala yagoberera oluganda mpagi nkulu nnyo, naddala olw'omusaayi, oluganda lw'omuntu oyo aba afudde, muyita omufu. Omuntu yenna aba afudde, gemaali eteno, kubanga tukimanyi bulungi mu jahiliya period obusika, for example, obusika buno bwayita mu stages ez'enjawulo. Mu kusookera ddala waliwo obusika obwakulembera ku mulembe gwa Firawuna alayhi laana. Abantu oli bwe yafanga, ebyobugagga bye byonna oba ayina bye oba sudiira oba ani, gavumenti ye yabitwalanga, newankubadde ayina famire, newankubadde ayina abaana, newankubadde ayina ki. Ekyokubiri, obusika ne butambula bwe butu. Ne wabaawo obusika obw'Abayonaani, ba Greek, be bayita ba Greek.
balina obusika bwabwe era nga butambulira ddala ku busika bwe bumu bwennyini bwabula bwa Firawuna ne wajjawo obusika obwaitwa obw'Abayahudi. Abayahudi be baani? Abagobezi ba Musa alayhi salam. Balina obusika baabwe nga bo balondamu omuntu, omwana omukulembeze asooka, omwana gw'osoose okuzaala naddala nga mulenzi, nga bagwesigamira ku ekisokera ddala bonna bonna obusika bwonna gwe okufunira obwa stages wali oriented ku mwana omulenzi adhukuri ekyali nga kalombolombo kakulu okwa omulenzi, batunuliranga mwana mulenzi. So abo Abayonaani nabo bwe batambula wamu n'abo Abayahudi ku mulembe gwa Musa alayhi salam nabo bagoberanga mwana mulenzi. Omwana omulenzi gwe wazaalanga yatwalanga ebyobugagga byo byonna. Omukulu bwe wazaalanga abaana abasukka ku omu mu abo abalenzi, ono omulenzi eyakulemberanga bamuwanga amakaago ye yakwalanga ebyobugagga byonna, bana abasigadde babawako obusammambiro ne batambula bwe batyo okumala ebbanga. Bannaffe abanaswala bayita abagobezi ba Isa alayhi salam bo tebalina nteekateeka gye baali bagoberera, wabula bo baabookeranga bubuukizi bwe baasanganga. Ne wajja obusika bw'Abawarabu. Obusika bw'Abawarabu bwalimu bino ebintu wammanga. Ekisookera ddala baagobereranga obulenzi nga bali bannaffe abaakulembera Abayahudi baagobereranga omwana omulenzi. Omwana bwe yalinga omulenzi yasembezebwanga ku by'obusika. Ekyokubiri kye baatunuliranga balinanga bo balinanga obulombolombo butaano: alquwa, obuzira, amaanyi. Amaanyi. N'amaanyi gano si kuba nti olina bwezi maanyi mu mukono, wabula obuzira ag'obuzira. Amaanyi ag'obuzira. Omuzira yatatya. Engeri gye baali nti baali balwanyi. Baali balwanyi abalwanira ebika byabwe. So